Iza kasubenti oli bulungi gyosinza okuba nga ate otulaba yonna abali mu diaspora tubaagala nnyo beetoolodde ekibuga Kampala, abali ebbali wa Kampala, abali mu Uganda, abali ku borders ez'enjawulo, yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba bw'oba ng'oli ku ssimu yo, bw'oba ng'oli mu ofiisi yo, oli waka, w'okolera wonna, it doesn't matter wonna w'oli as long as osobola okufuna information eno. Tukwebaza kuba tukwagala nnyo, mwebale kutugoberera abali ku social media handles zaffe yonna mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndi ne director Kozlin Furniture, Omulangira Kimbugwe, tubeerawo ng'atuyitira mu bintu eby'enjawulo. Mu episodes zaffe ezisinga azze atubuulira mwana okusinga ennyo y'atambulira nnyo mu baana bano be tuyita bakadaama ne bassekadaama, era azze alina by'atubuulirako. Tusinzidde nno Kitukutwe ewali actually ewali store tugita kyeno main branch ya Kozlin Furniture. Kitukutwe kiri Kira Road, Kira Road Kitukutwe okwata Kira Kalindo Bulindo then mpaka Kitukutwe. Abamanyi nyungu ya mawe lise tukube kidda ku nyungu ya mawe kikube kiddako kidde waffe bakiyita Bujanja Road kumpi nyo Google ogenda ku Google kuleta butereevu mpaka wano. Okay, kale bwe tutyo tugenda okutambula ate tugenda kutunula ku baana be baawamba juzi be baakomyawo e Uganda bali bagenzi okunoonya emirimu. Abaako ne byatubulira naye ng'okusinga ennyo bibeera byabo bannyinaffe bakadaama ne bassekadaama. Nsaba obuuzeeko Bannayuganda. Bannayuganda mwenna abali ebweru baganda bange mwenna tubaaniriza nnyo ku mukutu gwaffe omulime Big Brother. Mwebale kutulaba, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutwagala, mwebale nnyo n'okutugoberera, kyamaanyi nnyo. Abaana wabalaba be baakomyawo bali bagenze kuyiiya naye kati nakubamuko akafaananyi awo nga ayiiya agenze oyiiya bamukutte amaze emyezi emirala 6 3 mu nkomyo takola biwaka bamanyi akola ate finally ate obeera na wa mukisa okuzzayo ne bakomyawo kati ng'abayeekera nti baakukwata. Ekyo kirese mu ggwanga lyaffe kubanga abavubuka myaka 18 ku 35 bonna oba amaze osoma oba tannabasoma emisinde gye batwala okuva mu Uganda eno bannange. Kyenalirowoozezza nga nze obugumiikiriza mu kunoonya ssente kyetaagisa nnyo. Ssente ez'okunoonya ku sipiidi oluusi ziyinza obutatubeerera ennyangu kubanga tukkirize tugaane y'eggwanga lyaffe terikyalina mirimu. Ne be tunenya okugenda okunoonya emirimu tunenya ba bwereere bajja kusigala nga bagenda okunoonya emirimu okuggyako nga gavumenti erina ekinene nnyo kyekoze ku kutera abavubuka abangi wano be tulina kupi 70% terikyalina mirimu. Katunuulira incident ng'eyo ey'abo abaana bagenze kubaako kye bayiiya kutegekera famire yaabwe babakwatiddeyo ssente ze bakuŋŋaanya okugenda zifudde bye bagenze okukola tebabifunye babakutte babagalidde nako. Gavumenti evuddeyo erwanye bakomezaawo bakomyewo bagenda tandikira kuki kiki bagenda tandikira kuki byonna ogenda biraba nga bizibu naye nga all nze kye nalirowoozezza baganda bange mukkirize tusooke tulwanire waka wano. Mulangira wantalina watandikira yandibadde asobola okubiyinzaawo naye atandikirewo wasobola okutandikira bwe wali ffe tetuliwo. Ensi mbi ne mu biwayo mwe tulina okulwanaganira nayo tulabe nga tubeerawo kuba ne gye tugenda naye ate katulaba incident ng'eyo yatuseewo bakwatiddwayo bayeekera ate abakutte ate bakwadde bayeekera bali wakati w'okuttibwa oba okudda nga balamu. Byonna obiraba nga si byangu ne tusooke tulwanireko wano kuba waliwo yaafuluma nga olufuluma alinyerawo kyo n'adduka n'agenda nga balemerera ombuuza nti wano kiki wali ogezezzaako nga talina nakitegeeza nebire bw'anaagenda misinde naye nga ne gy'agenze tamanyi kikyagenda tandika nakyo tamanyi okiraba kyokka nga wano ate kyolina okubaako kyosobola okutandika nakyo nga bw'obeera eri obagamba mbadde no nga nkola kino. Kakati abo abaakomezeddwawo yateekamu miliyoni ze 8 oba miliyoni ze 6 5 agenda n'akola teyakola ku mulimu ne bamukwata abayekera ne babeera naye emyezi 4 oba 6 oba mwaka ate bamaze bamukomezzaawo. Yaleka alina akabanja k'atunze ke yali afunyeewo avudde mu ssomero akole ki
babatadde eri gavumenti ebataddewo gambi akasatu baginunudde mweyiye omuntu oyo waali muganda nakati ali ku zero tagenda kulowooza okwagala okuyingira essente afune miliyoni 3 oba 4 agambe kangende Dubai. tekijja kuddamu kumuyingira kati kuba kati kyeyafunyeeko ebinga sampulaga ate singa natandikirizako nazino oba zenawaayo nakyo kiri awo naye olaba emirimu abantu gye tunyooma ate abantu mwe bajja ssente kati enajjeera oba otuuse enajjeera mu tawuni najjeera asooka banga amufulumamu ojjalaba omuwala ali awo alina omudaala lwaki mukyala bamuyita naako omukyala alina omudaala gwa nnyanyi naye munene emidaala abantu abasajja batera okukola giri mu 25,000 nogwe guyinza okuba mu miliyoni ngezi nnyanya zokka nnyanya butungulu wotameroni beetroot ebifruit byonna byonna ffene menvu buli kimu akirina wekiri nakati buga suga ayina ebintu bingi omwana oyo gize nali nnyinga naye nagamba nagula ettaka eyeggaya egula ettaka eggayaza n'okuzimba naye omuddala munyanyi omwo ddala we yaguteeka location nnungi akola bakasitoma bayimirirawo kati nze ndowooza nti emirimu gye tunyooma gino gisobola okubaako wegijja otukika gitwale waggulu kobeere ng'osomye ng'osomye oli dokita omulimu gubuzi oyagala kubaaga banoa oguba gubuzi ajja ku nnyanya dokita eggwanga teririna mirimu ojja kusooka ofuna omulimu gw'ogenda okutandikirako nga gwe wasoma ogulinda gukole ki gujje kati nze ndi ku levo y'omuntu wa wansi ono omwana wa wansi atalina ntandika awo wagenda atandikira gwe ndiko abo abadokita saawa yonna ekintu kijja ne kikuba nayitamu asobola okunoonya kapito emitwalo 5 atandika gwa capati obulwaliro kati abantu babeera basomye esomera ebintu emingi obutwetaaga obulwaliro ku byalo kono nze mbula abantu babulina nga bajjanjaba abantu yes wetaaga ogenda okusoma ofune certificate okuguke ogende weewandiise abanational drug authority bakutegeere erese kuwe certificate yakola biki naye yonna nga tonagituukako otandise naki olina okubaako nekyotandika nakyo kakyawo wetuli obuvubi babutta obuvubi bwafa kukwatira ku mazzi lutalo naye tosobola okwedero n'olinda baleese ebyennyanja nga babitunda gwe n'ogula n'oguzaaba ku kyalo balina obalekera experience eriyo baatugaanayo naye ngaekyasinga ogoba abantu ku nnyanja eyo kati obuvubi ne bufiira eyo ono yali yabbeeyi bajagala emputolo gijja mu bweti ngaeyingira siringi ddagala tefe tuweeyo bagikolamu naye kyafuuka kyabulabe nnyo tebakukkiriza nagiriraana enooni twaziryanga zalinga leka tigenda ogirye bitubagamba ebintu bikyuse emirimu gifudde kati era benda benda naye yaleeta sisitimu y'okulwanirira ennuuni era bwe yagoba mu bizinesi nibo baagenda kitegeeza gwe olina kulindira eno yalinga yalayisi bwempuuta ffe waffe entindaawo katuzalidde entindaawo tukulidde entindaawo ewaka ewaffe nze era alina mizaani bbiri emu yabeeranga ku mpuuta endala ngaebeera ku miti empuuta ezo batemanga nabiyingula bagamba guno ogufi kiro nga ya 3 3 zawa kiro ya 2 5 abavu be balyanga empuuta omwavu nga yali kati ya mugaga binojjo ku mpuuta wali okubeerawo okuyimirirawo buyimirizaawo batolina mutwalo okudda waggulu bwana Jamalo kimanyi nti olaba tugenda okukuza nga tebamanyi enva za byannyanja tosobola kugula ngege tosobola nga tosobola kuyimirira n'ogula ngege kuba kati bw'oba olina famire y'abantu 6 kitegeeza weetaaga engege 2 buli emu ya mitwalo 3 emitwalo 6 osobola okulya enva z'ekyeggula emitwalo 6 ntoli muggi kitegeeza bona ffe bagenda kukola nti bamanyi enva zaki kubanga nenkoko kati yalayisi y'ebiri kitundu baletse ne gye batema mu kali bwe kati baletse ne gye basala mu kiro naye gwe omwana onaamuliisa ekiwawaatiro mpaka bali kubuuza ensingiri y'enkoko taata eno yabaki ng'omugamba ki eyakuzaala ekiwawaatiro na lusengosengo ogula kiro
ebintu bikyuse kakati awo bwe tudda mu eyo sayidi ate nsobola okugamba abavubuka nti tugende tulunde nkoko kyona kyosanga kisinzira ekitakukugira anti sirina kapito mulangira oŋŋamba byonna bikola naye sirina kapito buli kimu olukiraba nga kyetagisa miliyoni kapito atandika okulunda enkoko eŋŋanda ejja kwaya omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku lumu n'ekitundu ng'opoose tegeeza bw'opoota ennaku bbiri ezo emitwalo 3 z'enkoko eŋŋanda ezo bbiri olwo wiiki ogenda gikola ng'otandika kugenda kulunda nkoko ŋŋanda emitwalo gyo gibeera mmeka 9 ndowooza n'ekitundu ewiiki gulako enkoko 4 gy'emitwalo 6 gulayo n'empanga emu y'ebiri kitundu omenti gy'emitwalo 9 gyaweddewo ogenda kutandika kulunda nkoko ŋŋanda gisuula awantu gitekemu n'empanga ddayo opoote ezigabulwanya bbanga kyozifunamu enkoko ebiika amagi amatono ebiika amagi 8 mukama wakuyamba n'ezigalula bulungi enkoko zewateekayo mukaaga galimu ebeera n'enkoko mmeka oba oli mu nkoko mpitirivu siba mpitirivu kati ebintu ebimu tubirekawo bulesi nga tetumanyi yasikukiriza nasanze omwana mukyalo Masaka yali agenze kukyala ewa jjajjaawe ne bayombe waka embaata zo waleeta ziridde ebitooke namugamba jjajja nze zimpe jjajja namutoozako embaata ezi empanga emu yali esinga okulya ebitooke n'enkazi 2 ze yali alaba nga ye takyazagala zikola omwana yatwala embaata ezo ewaka kakati nze nziraba kuba nange nataleka pulojekiti y'okulunda eno obona bazozimba ebiyumba ngenda kulonda obusubuzi butandise okutufaako bwe bugenda nga bufa tudda wetuyinza okusigala nga tukyaliwo kati Uganda tulwanira kubeerawo manyi si kintu kyangu abantu okujja okunoonya ng'okyayimiridde obukya nga toliwo nga basangukawo omwana nga batwala embaata mmeka nejja ng'azimuwa yamuwa embaata empanga yali esinga okulya ebitooke ewaka ebito n'amuwa n'enkazi 2 jjajja zeyalowooza nezikuba yali amuwadde zakulya yazituusa nga zibiikemu yabiika amagi 100 nga yabiika amagi 19 ge magi 39 bamugamba embaata eyo engeri gy'ebeera kintu ate amagi galina mangi bwe mala okubiika weetoloozewo ekigoye bwoti ku mabbali obenga gakuŋŋaanya wamu yagakuŋŋaanya wamu nga begatula ne gabuutikira bwete gabe ebbugumu erimala embaata ezo ne zaalula zaayalula omulundi ogwo embaata 39 nze nabadde nvayo namubuuzizza njagala kugula ku bibaata ebyo otundako yeŋŋambye ngamba nkuguza peya 6,000 sobo naguze peya 2 10,000 naye nga talundidde embaata ezo ebbanga liwera myezi 5 olwaba ali mu sente meka bwe bapeya nti emitwalo 12 sente ziba mpitirivu peya si enkazi n'ensajja mitwalo 6 zifuna kapito omuntu omulala gwasobola okuwaako obujulizi naye bw'anaaba ndabye bulesi bwogi nali ntudde naye enaali awo tunyumya nayemba mukwano gwange Henry buli kimu kigezezzaako naye ebintu bino mpulira obulamu bwange bwasinga kukuguka nnyo mu kulunda nkanzireyo nunda embuzi ngenze kukwata obusente obutini bwe nnina nunda embuzi bulesi yatandika na mbuzi ŋŋanda tebakulimba kwe yatandika yanatandika faamu yeeyo gyalina Grace ayinza okuba ng'ali omu ku bantu abasinga kati embuzi mu Uganda ne mu covid yaleeta embuzi z'aba South Africa ezo ennene ezo leeta ebiyumba ndowooza nga 5 ne mubuuza okikoze otya ku nnyonyi Grace n'aŋŋamba Henry ekyoto kyange kigenda kituukira kati essaawa zinabeera mu kutambula yandi ndi Kenya nabadde eno nabadde wa mu mbuzi mu bulungi omwo Grace wakikwende nange mukwano gwe mukubira essimu njogereko nayo ali bizi ali mu kusomesa abantu ali mu zifaamu nalaba bajjanja bambuzi ze bazirabirira akola biki nagamba Henry nabadde bizi so bannayuganda naddala abavubuka myaka 18-35 ebyokukola bingi okusinga okugenda ebweru kati embaata erina omusolo buli omwana yagge nti banzizeko omusolo gwa ssente bwezero olwamuwadde 10 gye yatadde mu nsawo yeyagala singa abanga kale ewiiki asobola otunda peya katugambe 4 takutaanaage
abeera mu ssente oba oyagala ki naye ng'embaata bagamba talina bintu bingi byerya embaata eyagala ekintu kimu ekisookera ddala obulamu bwayo maggi wogitadde osobola okukolawo ekidiba ne bwoba okisimye n'okiteekamu ekitundu wayo n'oyiwamu amazzi n'okimaintaininga nga weekiri mbaata oba ogimaze bino ebisigadde bw'ogiwa ku kyaki ate oba ogikoze bulungi nnyo 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 kyekubiikira amaggi g'otamanyi namuyo eyo embaata kale bamuyita Mulangira owa Kozin Furniture. Kozin Furniture nagambye wetusangibwa osobola okuba enamba y'essimu eyo osobola okugiyisaamuko olukomo asobola kukwata bulungi n'akulagirira. Tukola home furniture, tukola office furniture, ate tuyigiriza kisinga obukulu tuyigiriza abaana abaagala okuyiga ebyokubajja. Kugambye nti miliyoni y'essente omwana waasome emyezi 3 aba amaliriza ate atandikirawo okukola omulimu nga yeekozesa nga tebamukozesa. Basobola nga bamukozesa naye aba alina essuubi mu bintu ebimu by'okubanga watereeza obulamu. Nsaba si buli bannayuganda mukama. Bannayuganda tweyanziza nnyo, mwebale kutulaba okutuwuliriza, mwebale nnyo okutwagala. Tusinzidde ku Kozin Furniture ekitebe ekikulu kyaffe ekitukutwe wetusinzidde. Tubaagala nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Leka endabika y'ekifo kyo ekuweesa ekitiibwa ne Kozin Furniture. Olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo. Onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka go gatemagane? Jangu ffe kyakuddamu kyo. Tusuubuza awamu n'okutunda mu kamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensaamusaamu. Kozin Furniture tusangibwa Entinda Kiwatule okuliraana Kampala Independent Hospital wamu mu bifo ng'ekira n'ekitukutwe. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ku Kozin Furniture tukubireko nooti 789 nooti 233 9 ne nooti 7 nooti 39 57 Wulira obwomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo, weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 8 7 8 54 ne nooti 7 4 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 53 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.